nkusanga obeera mu kimuddumudu sikyakutegeera bannange oyogera bwoti omanyi ezindeese nsonga tojja kikkiriza naye ate nga munabone omwana Josephine ate yakoze ki ebisirya ate katolowooza tanjagala musajja omunaku alali musajja kigwakwagalya kulisi y'abasajja gy'olida era alondemu owuwo era ntegedde ojja kugamba lisiti obasiba mu getooti naye nga ningi kulunaani Rodi towulidde oba naawe omumanyi erinnya liri familia naye simanyi swakakasa naye ng'ate ndayika yoyo teri mulala amukwagalidde ate maama bote bwagenda n'osalako wano ekigambo mujjagala Johni totandika soko obintu ebyo sirina kye ngenda kuleka wano osussizza bw'obitwala eno bw'obijjayo bw'obireeta eno anti kati ndikugamba amazima ku luno ngenda mukubirako ku luno kamukubiri ajje wano wagenda mugamba mbu nakwagalira John wuuno oli mukuŋŋamba mbu akwagalira Ronald muyite mukubiri hello Josephine amazima gali nti waliwo ekitagenda bulungi naye nkwagala kati jangu tukimalirize kale ndi wano kukapaaka bujo otera okusinkana akawungeezi kale kajja mwerumiriza bulungi ebigambo byammwe kubanga oli mukalu tojja kuseera ajja nkoye Ruteyo ne kulika nawe owulidde batubuze nayenze nkoye okola oye njagala kudda waka mazima kubanga Uganda wane wa Museveni n'osobolayo tewali kule waka yewasinga naye nze nakagendayo jjukira nakava mu vacation naye mukuwana obeera n'emitwalo 5 lunaku yaziweddewo kubanza olaba mwezi guno gwonna bamutuwadde ye mu kisiibo sinabakebera bayira wezizze sente zizze kuba ziri ku kasi ngenda keberako naye overtime esente zange sibategera bano abasajja kyokula mbikoye naye osobola okwogerako ne manager byonna mbikozi ninziwa ekyala jabo n'abagamba bansuubiza busuubiza batandika bano abasajja batandika ebintu ebyo nga nowo complaining nga tebakufaako mani kati munayinza okoze okusalawo tusalawo mabubuuti
Becky nkooyi ge mazima ge mazima ekintu oba okikooye so kati kyekyo ngenda kudda e Kampala kikira obusente bwe butono bwe basala yes ngenda kudda ewakanji ekyo yolinayo ki Kampala sikwadivaizinga gendayo Kampala pozi ng'olinayo weesetinze bulungi ondaba ne bennaba nyingiza emitwalo 3 emitwalo 3 oba oyingiza ng'oyingiza bunyirako nga magoba eho kule wakampuli bisinga okubeerawo ne mu musamo embeera gye tukoleramu era baleka mugira mu kikuba bannange sinnaba naye nga ngenda kukiteeka mu ssaawa gwenja kuba wali busibu sirina busibu ebyo byonna okusala nnyo sente simanyi kiriko ngenda kukeberako naye ku kaadi tomanya newange bayinza okuba nga byabise tanzi kazimanyi nawe ate tokisusa genda tuleka tukole sente gobadde okola mayinja nzezanga neziwera wabula mwana gobadde okola mayinja kusooka contract natandika okugwa oli mu kutusalako bigambo ffe abantu bebanyi badde otandika n'okwesibako ne tubanga tuli ffenna kuba ffe tugenda kuyamba olredi tuliwagole tumanye ekigenda mu maaso naye mwana atukaana eno amazima gagali nti byoyogera siitu kijja kukuyisa bubi mungeserikiriki otuuse nziza sirinya nakulemya kikanzibuki kikambwe onda ku byempulidde ono ye buzibu okukakana kuli awo kiki okukakana ngenda kakana kiki sikumanyidde mu mbeera yakubanga obunguka tusooke tutule wansi kunyonyole then labe ekiddako abula nsaba bibeere nga bitegeereke kuba yo ekibitegereke genda kuvaawo saga tategereke kabikunteeka mu sitole buzibu kinaye nga mulimu kyabaira muli bulungi mundese litiri nti aha ngambye ono ye buzibu aha buzibu ki ono ki mukazi wattu ekisooka abadde wano nga ŋŋamba mbu njagala nga naye kenyini abyeyogerera omwagalira Ronald nze gwe nze n'asala n'ekigambo kuba gwe waŋŋamba mbu yagamba mbu nze mwagalira John yabyogera tiwabyogera n'ogamba nti ayagala John nti akwagalira John sigwe wali ŋŋamba yogera soka olinde ama kituufu biki nakugamba naye kati bikukalidde ku matama yali alimba wali okola ki kimale wali okola ki bikalidde ku kitegeeza naye obadde omugamba nti njagala Ronald bya bulimba wabijjeewa nze njagala Ronald nze wabijjeewa kati soka yogereko ekyo wabijjeewa mwagala wansanga wa naye kiki obukakafu kibulina nti njagala Ronald obadde oli wano weekaza oli siriasi mukubire kati olwokubanga nalaga ekifaananyi kya Ronald ku ssimu yo nekugamba ono gayi mumanyi kitegeeza nti mwagala omanyi kirayita okwagala gwe lwaki tewambuuza oba wali oyagala okumanya baita wangamba muganda wo aka lwaki omunjagaza ye lwaki kikuluma nnyo nga tewangamba muganda wo abasanga watusanga wa naye gwe kwoli bulungi ate gwe nze kankubire gwe ti naye muba osalako ebigambo ebyo byojja ozunza ebigambo bikujja mu kiyumba nojja ng'owunyera kuno ku Dubai n'ebigambo nze nja kuwa njamuwa njakka wanze kano gwe toddamu nze kunsalako bigambo gwe njagala Ronald kati nina amazima I wish you knew byebyo obadde ali wano toddamu gwe twogerako bigambo gwe ojja kufiirwa n'emikwano n'ekitali ekyo mugambe yanaatera okuva mu contract mu kifo ky'okubeera naffe abantu abandibadde bamuyambako ate ali mu kuzunza n'akijje ne wange ate n'akireetewo n'akireetewa kati simutegeera maani ti naye ate mwana mbozungizaako ebigambo nze mwana ate nzijyamu ndi mulalamuko okitegeera bw'omanyanga ekintu kunze Josephine jangu ongambe Josephine kiri bwekine kinga tunanzunzaako kigambo o else nja kuwa nze nkuweerawo sire na budde butulaano kwetutulako nja kuwa okuva n'olwaliro owulira erinnya Josephine ekigambo kijjeewo je lwaki tukola kino ono omwana mwana ani yakandaga mpozi gwe nawe gwe wakandaga nawe yagakumpisa mwana kakyali kangwa balabe nno bonna bagenda balinga nga abagamba nno baleega n'emiko mwana wako singa ali muganda lwaki amuwulira bwati
bamala okuneekalakaasizaako ng'ate baabikola mugende n'okugenda nange sikyabeetaaga naye nga okufaananiza wamu Dubai kibadde kinyumidde naye embeera yakasente mirangako sijja kulimba sino byakukeera ssaawa 12 okomawo ssaawa mmeka byonna naaligumye singa sente zibadde zidde naye ekiggwa suubira eno abeewaka basuubira sente buli omu aba asuubira sente kana akasana pereketya kola bakateekaweka nange ngenda kusabira naye mukwano leero nkooye tukoye oda zibadde nga oda mpulira nga nkooye wamwe oba kibadde bateeyo mu dipatimenti yammwe naye nfwa fenna bwe tutyo sayidi yonna abakadde batugala kata naye tetulina kyakukola kirabika tugendagenda nge neebakamu naabe ngaolabye onsaasira ewaka yewafu mugende munatukumira akalulu kaffe fe abali eno kubanga tugenda osooka onkoleyo akatu sikulimba sirina kyammanyi kino kiri ku sente agatunda kikali ku sente ate nze nkola wapu oyagala kugana nze nina ewange obuno obutanda bwe tusiramu waba wange era onsesoza wabula leka ngende nina okuwumulamu jjukira kati ebibyo biwanvu nze muna enkyalo nkyanoonya akasente naye era omuyindi ye kasita ayingira kampani mukwano omuyindi tekiggwa sigenda kwongeraku gemazima ebyakatonda byo tujja bikolako omulundi ogujja oba ku off naye kati oyegekalakwebaka kuwumulamu sigala nakulya kale mukwano kirungi nolaba zino sipu ze twakoze oyo omusajja wo n'atazikkiriza n'atazikkiriza ajja kubeerako mu bwezi naye maama atusika agaalibizza zigenda 12 ebula 10 nabira kyekiriwo oli kiriya genda ogejja twagenda okugira wano ng'otwalaganyanga ogezi kigenda kitya kale ono oyo mukulu saba gyebale kale kale gyebale kale sanyusa okukulaba omukulu james oli bulungi kyekiriwo baŋŋambye emirimu ogirina nkoye situiti emirimu ngirina gyo miyitirivu era ndeese mulina kiki mulinga abasomesa ekiti omulimu si bipapula omulimu bwongo kiki naye baaba soka ozinkwata kiki mugamba oliko omukazi ono oliko omukazi bwekiba kyetaagisa mutwale erubaga wali wamwanjula bw'oba tonnaba mutwale mu bakadde ogende erubaga omugatte ove ku mugatta omuwa abalongo yakugamba mukazi wange gwe ndowooza noomugamba oli mukazi wange akakazi kagumu ntambudde nako ekyalo kino kyonatona nga tugenda kubujikalifa ntambudde nako omuwulira tebakakwana ne kakkiriza bannange ngansanyusa obbalaba mwate mumbuzeeko nebbanga ddene lyose nembalaba watulangira okulya emmere eyo buli lunaku n'otugamba tutumanya biki bannange leero saakoze nanyuse naye bannange ekibambisiza nga wenda njagala obbalaba baana abalenzi bendiisa emmere bannange ate manyi waliwo yagenda nebbanjaku abaana abalenzi bandi bubi babambuuza bansaba ennamba yesiku naye oba babangazaki balenzi bana bendiisa emmere kano nawe kati kyekituleese tuguluba neŋŋamba nja babuuza olaba noona eyakajja ono omupya onooba simanyi mukwano ogwalo nati abala totulaga
oyo mukwano gwa Wanadi n'agamba ndi munnange nina omuntu gwe njagala balimba ennamba ye y'essimu bakitegeera ne mugamba munnange nze ntunda mmere situndwa bantu n'agamba nze bangambye bwe naatuuka kumbi soko sinde wakati asabe ennamba bwaba takuwadde $50 togaba nnamba nze sina namba ya muntu gyegabadde bwampasere era nze namugamba nze situndwa bantu ntunda mmere omwezi esigadde zonna nga ntuufu esembayo nga nfa agenda kujja obwekaizamu ate ng'ajja kudda tewamuwa nnamba aleka nebanfu omugamba nze gyendina period naye babaagazaaki bwebajja no kibatuukirako kirayiga ndowooza obajja kibaleeta n'okulemereza kintu nga tebakyali omutuuka tetutunda emmere yo ndowooza tetukomewo munnaye era mbadde mumbuzeeko neŋŋamba lwennaabala bajja babuuza oba abantu babanoonyezaaki abaana twagala kwana balina ekirala kyebaagala obagamba bali expired bannange bali bambuuza nze naye nabaganze situndwa bantu ntunda mmere bagambe bali expired tebalina ssente osanga balina ensonga zaabwe ezitali nsonga za mukwano nsonga za mutima tebakubuzaabuza nalo oli waayo omuntu naalemerako naga nina kyemwetaaza ngaolaba ali sirias nolowooza oba alina ekirala kyabalibazitingana bazizibesabire naye sirina gekisobola kuwa namba ya muntu tebalina kyebakigamba awula naalongo naawe maama nga mukwana nga bamukwana nze nkwana buno sinkwana teyangamba birala era yangamba okutwala ewakasolo naye yali ayagala ngende ewu ng'ebyo bulaga wange alina omulimu n'agaana okujja wetwayawukanira ndowooza nali kunyumiza twayawukana bubi nnyo nnyo ng'andagirira ebifo naye nga byonna andaga muzimira kusoma kugenda wuwe wewali omulimu alunda ndogoyi muno togireena naye baaba endogoyi olinga akola e Uganda olina omulimu walina ku nnyonyi oba sooka onkwateko mu ngalo tudde ku nsonga totulwisa naawe olina omulimu we Buli lwaki omulimu gwe nnina buliriza wangamba gyamatooke nsigambe yamatooke omuyita simanyi tukole buliriza amatooke ago galaba nze mwengagawalidde osobola ngira nnoonya toyagala matooke oyagala bya ofiisi obadde mu busa kiriningi weita housekeeping emirimu muba oyagala kiriningi waali wegire ewange wennyini nsobola okuwa nowuliriza emirimu yenjite gibeera waka abeera tugende emirimu gibeera kati waka mukyanoonya nnyo emirimu nze mirimu kasolo tumalira budde naye babalekale akakazimba okwo naye era kajja kulya mukyazunga nnyo n'emirimu naye era kajja kulya nkalabamu olw'ekibuga naye kati gwe ekyalo ky'olina kakyakulya nnyo oba omuyita ndogoyi obadde mu busanku wadde osimuule wange nawe weepanka kasasiro Morris namba ya Morris Morris ensula sebo wasize otya kyakabi bw'oba wasize bulungi kirungi nnyo webale kwata simu yankakati njagala oŋŋambire James muŋŋambire nti nno waliwo ekibaluka ku Hills waliwo ddiiru Hills anoonyeeko mangu ku Hills waliwo ddiiru kafe muŋŋambire mwetaaga muŋŋambire yakole kyonna kyonna ekisoboka alabe nti nantuukako tukonekitinga muŋŋambire galamuwandagirira agendeyo tulabe nti akwasaganya ebintu nyamba muganda wange nkwagaliza olunaku olulungi kale sebo tujja kulabagana sooka okole ku kintu ekyo muganda waffe ab'embuzi kale sebo neyanziza siba bulungi teweerabira kasita olaba James muŋŋambire bambi kale singa muganda wange ono anyanguyira akalimu kano ne katamusuba bannaaye
ye musi wange agenda atetenkanye. Nebadde kasolo oyina ebibuuzibwa gwe tebikuggwako buli kasiro banaakaboozi akapya ate nno gaba matuufu nno nga tobigattika gaba matuufu ani akusinga okusala ekigambo wano ku ddungu sisala kigambo buli kyenjogera kiba kituufu ova kambe n'osaziza n'embazi buli kyenjogera kibeera kiti gwe ye nkuwaaki olina akalala situlatuze wano ono mukwano gwo ani ku bonna nyina mikwano gyange eno embuguyu gye nakutumako gye nali njagala oteeka ewaka Irene n'amanyabo kikyate oba muganda wa golola omumanyi bulira otandise wuliriza mpulira golola Irene oyo mulaba golola yennyini muki mu kunywa obuugi alina amaanyi omanyi mukazi musajja omanyi wogamba mukazi musajja wano ku ddungu wano bisekiso oba bisekiso nakyo kiyinza kuba kubanga enkwata gye yankwatamu amukutteko no yakwatamu anti yaŋŋaana nabikunyumiza nzija nzunga ko ye nedda siri siteekezeko nze wange kisoboka kuba ku ngeri gy'oyogeramu ennyo Irene tayinza kusoboka kumbe kandi bamwako koyogeddeko mbu bisekiso ayinza okuba ayagala baba alina amaanyi ekisoboka omukazi yankwata baali bakutteko n'omukono gumu ne bakuwanika paka ku muti ne bakutuuza mu ttabi ly'omuti kasolo tunyumya ku firimu tunyumya ku bintu ebitegerekeka simanyi ova kulaba bikomando nkunyumiza kwa Irene alina muno ena n'okisussa yankwata bonyumiza mumanya alina muno biki byotegeeza naawe bwe yankwata nampanika bwati olabye kungufawera omanyi okunteka waggulu engamba gwe nyinza okukuba yenayina emisuwa engamba golola ate alinyedde ennyonyi naye togenda nakujja oba maama ku ssimu nawe lwaki oyagaddako kiki Irene nakugamba nti ndi ku llo ekyo kyolina okutegeera naye gwe maama ebintu nene wala kumpa kadde walayi badde sikisuubi amazima nalayira badde sikisuubi nafumbirwa empitaano ba akitolayira kikyo ebyokulayira tubijje mu nsonga ze ekyaddala mbadde manyi kugenda nga manyi wanningi ye kati nkakasizza amazima nkakasizza obulamu omutima ne guluma gunnumira kyayiriina nakola myafuna mulimu okole nginoonya oginoonyeza bulokeshoni z'abalala kakati naawe negyokolera bwe kuba byebuli konekitinga tusobola okukola fenna ekyo kyo nkitegeera nsobola bati tusobola okukola fenna noonya omulimu ezo za metro zotaddemu okutuuka wano ne baasi definite ezo zikutwala okugenda okukola naye kyenkana olaba ntambuddewo okutambuza togamba oli wamu 15 minutes badde nkutuuseeko demanyi okosezaawo naye era ne bwe kyandibadde metro kugwengeremu Irene lyamugambako era ndoozi onfudde eddala ddole naye gwe
Irene mugende kompola ze nkubuulira baaba. Irene yakoze kinaawe ebyo nyumya tebikwatagana. Irene kigo oyogerako wemmanyi oyo gw'omanyi oyo mama nyabo yava mu mbuguyo nadda mu kirala. Wali omukozi ekyo wekibanga ddala kituufu kyali wali omukozi ekyo yansanga awo ansanze mu byange ntwala matooke gange nanjimiriza sebo kasolo oli otya onze ndi bulungi oli otya olwo nno nsanyuse manya agenda kuŋŋamba munnange nakudiddemu tokibalaayo kubeera yankwata omanyi nga obusungu kwe buva saamutwalako out naye nga ze zimutwala out z'olina musajja wattu ninamu maama nina wekasolo okukwanaana omuntu ku ddungu oba osubira kimugyamu amatoke ga 20 akkirize omulire ku matoke ga 20 ate goyagasasula ng'omanyi ge yalya bw'ogagattagatta okimanyi nti no gaweerera mu muwalawo eyo tuveeyo si siteekezo okusinziira ku bwe mumanyi naye era mba kumutwala waka wuliriza mba kumutwala waka yeyandibadde omusajja nemba omukazi ne bwe twandibadde mu buliri yeyandibadde omusajja nemba omukazi. Irene n'atuuka okulwana eyo ensonga nkulu kuba si mulwanyi si wantalo ojja mubuuzaako naye nga nkubira bwereere bigambo bino olina ebigambo bingi osala ekigambo nga mwogerako kyo yalina kaki mwogerako ki munnange bigambo wabanga Irene yagezaako okwagala okulwana nawe ebigambo byolina ebigambo ate obikyusa obizeeno okyankalanya abantu naye lwaki tiweebuulirira. Ensi nno kirabika kingenda okukola contract ngenda gyezaako omukono kubanga naye omuntu mwennyini gwe mbadde neesinta Ron kansuubira nti gwe ngenda okufulumirako ebintu bye sibirambulukufu bulungi tebitegeerekeka gamba biri awo bwebityo byazungululu kati okuddawo okubonaabonera wabweru nga n'akasente mbadde sinasevinga kakawera bikansigale mu kiyumba nyongerezeeko contract yange nze ne baba tujja kwesootenga obanga ndaba nina omukwasaganya nendaba engeri gitwalamu sijja kudda abweru ate mboneebonera eyo ntandike okukaabira abweru ne wabweru naye waliyo ebizibu byabyo sibimanyidde yadde n'omulundi n'ogumu nemanyiridde kufuluma mu kayala nemanya nti neebaseeko bwe neebaseeko nenzirayo nenkola kati so kansigale mu kiyumba contract njagizaako okudda ewalo nyambonyeewonya ate aŋŋambye ate bino ate biri akomekeze nga ne visa eweddeko tateeseemu tunda si kaaki sirina kyenfa ekansigale sijja kugenda wa muguju ogwo ogwo siyali gwokka n'abalala gwe balina sirowooza nti alina nzeeka ekyo yazunga n'azunga nze abeera munda sizunga ayimba kamadde okusoboka mani naye embeera eyo tekunuma kale ensonga ki kulabako n'ekirala nakunnyonnyola buli kimu ekyange imiriza wabweru kati kutuzandira kujja n'okubako ebyo munjagala kumanya kubanga kikola amakulu bane mwe jjeemu embeera yeeka obona
mutwale out asike ekyenkoko oli mutuufu omugulire ka kofi simanyi oba baziyita batya nze sizimanyi bwe baziyita naye gwe oli ku malusuga ngo gamalamu okufa kofi kati onammanyi otya nga ze ndakaasidde kati olaba tugenda kutegeka tufuneyo akadde ye amazima anti kakati olaba tekiyinza kugwawo tufuneyo akadde onaakuba naye onokyaliwa onokyaliwa kakati olaba ate mugambye era naye tusinkane nga tulina gyetugenda okufiirako gyali kufiirako eyo ono nkulaga erinnya daliyo lisome kati agira nindamu nawe sagala atawanyanga alinawo kikujeka jansi tunyumyemu kakati tutambulemu naye noono kati tugenda tutambulemu yo waaye kanjiteko bujja tutambulemu omwana atabudde omanyi oli oba omulinsisa nnyo akira alinda musejjere yolugano ngenda gyali tujja kwogera ku simu ye bannange tujja kwogera bayi netogene kati ogenze mbeera bwennansi tolina nakyo Irene. Okay, bye. Irene. Kwagala nnyo